Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kubiti and media beyond the newsroom, gwe mukutu kwoli omulungi andaba ateera angoberera. Nzedde niya kuweereza aliwo okubanga nkuwa ensonga nga bwe zitambula naddala mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo. We twogerera nga birungi si birungi wa Honorable Balimwezo Nsubuga. Newankubadde nga akyawangudde n'obululu obukunukkiriza okubeera mu mitwalo 11 nga alinga agoba wa NRM ali mitwalo 3 Elias Lukwago akutte kyakusatu sofa. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Elias Lukwago akutte kyakusatu sofa. Njagala okutegeeza nti wano waliwo okulya n'okukomba essowaani. Enkalu zinoonyezza obukongovule kubanga amataayi go bageekutte olwogezaako okubbirawo NRM. Laba Ekikonde ekikino lwaki bakyaganya okulangirira ye abaffe mu bakansala wali abalangiririddwa ku mmundu. Ekiri mu Uganda mpawo n'omwakimanyi okujjako okugamba Mungu tuyambe no neggwanga lino olituyamba olitujjeko obeeko gy'olitwala oliteeke. Ekyamazima matuufu tulabika nga yeffe omwana oyo omu kwezo endiga ezoogerwako emu eyabula ate n'omusumba n'ataginoonya. We might be the lost sheep. Oba omwana omwebolereze eyadduka mu maka ga kitaawe n'agenda ku mawanga Bible gweyogerako era nga ne guno gwakatannadde eri kitaawe. Lwaki njogera bino byonna? Ekyamazima amatuufu. Aha. Kale, kansooke congratulating omubaka kansala wange Lukwago. Congratulations. Alangiriddwa ye mulyansanafu Katongole Julius ali mu maziga yeevulunze Owa NRM amubbye. Balimwezo agamba mwangu okujaguza ng'obudde bukyali temulwisaayo ebyokuwa bannaye mubireke wabula munyambe buyambe mubeere nga ate mulangirira ng'obudde bukyali. Nzadde niya kuweereza tuli ku mukutu semakutu ogwa BTN Media Beyond the newsroom ogukuwa ensonga nga bwe zitambula. Nina obutambi wano obwenjawulo bwenjagala okubanga nkuwa ate tusambule olabe nga bwe biri era bwe bigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Kasooke nkuwe ku katambi kano tukomewokko. Abantu temuna kutandika kujaguza. Kyemwalabe mu community temuna kutandika kujaguza. Mujaguzi nze natandisidda. Nagasoko era ne wewe nzikasukaneza. Meya kuba mfulabe. Balimwezo bagamba nti ku luno keetonye kagwake azze amazeeko nga muwogo mu ttaka ate bwegaana muwogo kyakola mwenna mukimanyi ettaka ayasa lias baana battu. Aha, njagala kubaako obutambi obumu bwenkuwa era obuwulirize bulungi. Dwaki aha, Uganda muyinza olaba nga nsiriikiridde naye mba n'ensonga lwaki. Laba Katongole amaziga gakaabye.
returning officer, go to the returning officer Kampala and present your issues. Go to the main tent to the returning officer Kampala to handle your issues. Go to the returning officer Kampala, the other one is the main tent, and she will handle your issues. She already knows your issues. She already knows your issues. If you have any complaint, go to the returning officer Kampala to the main tent there. She will handle your issues. Munsi muno nakugamba ebigambo bino wammanga. Ana pulira n'amaziga gampitamu. Naye nakugamba ebigambo bino wammanga. Nti mu bulamu bw'ensi eno weetaaga okubaako munno akubeererawo mu kaseera ak'akazigizigi, mu kaseera akafunda. Mu mbeera bweti Julius Katongole nga gy'ayitamu aliko kanso Shamimu Malende. Jjukira nti wabeerawo controversies between Shamimu Malende ne Zahara Luyirika nti baatuuka pate nga yeeyawuddemu. Bafuutu soja bambali eri abalala bali eno. Katongole ne banne be batambuza ekipande kya Malende nga bagamba yadde ali mu ddwaliro Nairobi ne musayiningeko emikono bannakampala bagamba nti Shamimu Malende akomewo abakiikirire. Yayimirira okutuusa Shamimu bw'awangudde akalulu kano. Kati it is the time Shamimu Malende wabadde alina osasulirira Katongole era n'amubeererawo mu mbeera yonna. Kana akatambi oli bw'aba asobodde annyamba akansaliremu akaweereza ababiri bano bombi. Honorable Shamimu Malende webale kuyimirira ne Julius Katongole. At the same point, at the same time, ne Katongole Julius yebale kubeera nga yalaga solidarity nayimirira ne Shamimu Malende. Ono Katongole gwe twogerako ye yali ayagala okujjayo Aloysius Mukasa waneno mu Lubaga South. Ewali Eugenia Nasolo yawanguddewo. Ne bamugamba akakana ddayo ko wali eri ku bwa kansala ojjempola. Eno n'alabika balwini nga bwe beeguuni ne bannasolo paka lwe bawa Nasolo kaadi. Nti mu bukkakkamu bwe obuwulize eri ekibiina. Julius kati aclaiminga buwanguzi bwagamba Majembere ne banne. Omanyi Majembere yakwemera simanye ni ale mu Lubaga bikoze bitya division. Babbi obululu obwedda bali mu butiikinga. Kati ekiri ku ewa Balimwezo. Balimwezo abagaye temunzannyirako ngenda bakuba bikonde. Lwakiri nfaafaagana nammwe nze okubba akalulu kange Ekikonde kinyooka. Madam, before we proceed, we have a concern with the previous results today. Listen to us. Listen. The reason I'm here is the reason you're reading. District, City, Women Councillors, District Kampala, Constituency Kawempe Division North, Sub-County Kawempe Division, Parish 1, Polling Station, Kola View. Returning officer atuuse okusoma obululu nga bw'asoma tebalaba gye buvudde okutunula ku declaration forms ebiriko birala nga naye asoma birala. Abaana ne bava mu mbeera ne bagamba bino bye mukola banywanyi ffe tetugenda bikkiriza yadde akamu n'akeddagala.
naye nga lwaki mukola obuvuyo bwe buti ng'ate mweka kiiko ka byakulonda. Balimwezo avudde mu mbeera n'ayagala okukuba Owa NRM apakati. Ababuuza buno obululu bye musoma mu bijjawanga ku diara fomu tebiriiko. Batuuse okubanga balina biguuni byabwe polling station byabwe Nakasero luddawa ewaabwe mu nkambi zaabwe gye bajja obululu obuyitirivu bulu 10,405 meka. Teri polling station zalonze na bwe zityo. Ne bwaba eno gye bawangudde baleeta diara forms nga zisoma birala. Oli wafunya 3.5 sebo nga basoosezza eri ne bateekayo 0 mu 3.5 ebyawa ng'obijjawa. Balimwezo nsubuga almost ebitundu 85 ku buli 10 polling stations zonna yaziwangudde. Okisawo olunaku olwaleero ogamba otya abantu era bakakase obagambe nti bino biti bwe biti. Omanyi Abaganda bagamba bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule oba oli oyinza okkuluma semanengene. Bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule. Akaba president mwabigira internet tekwali. Ababaka ba parliament mwina mumimanye emivuyo gye mwakola ewawaayiswa mufumbire wano mu Nakawa West, I mean East. Kampala Central ebivuyo egyakolebwa bagimanyi era that's why olaba ne gino mu bwaba meya mwebuli. Ekimala kibala ku luno Balimwezo agamba sigenda kukkiriza okufa n'obutanyagwa. Sebo Mumbu yakola statement ebuuza ali mu komera abasinga atya ayinza otya owangula Kalulu nga we muli wano. Chiri Uganda. Chiriwa Uganda. Kanabero Balimwezo ono. Anyway, let me get you this video. Areto labe. Nzedeni nja kuweereza nawo kakase. Anyway, ka ku video ya Honorable Balimwezo. Uzulu bangi sabusa tubuli. Ndema mwaje bita. Tulinze regional returning officer. It's absurd. Government kino kyalwani yanegena mu nsiko. We wouldn't have to return the same. Ne gye batutwala bano. Ne kanga bali nyenkolongo. Ate masome ebikyama. It's unfortunate. Net tatukiriza na kwennyonnyolako. Amaji bagasadde kutuziiza kubako na interaction. But this must end. Watali bwenkanya Honorable Balimwezo nsubuga agamba leero balinnya enkolongo. Bukyanga mwetenda kuvuga gaali nga muva okweyamba. Njagala bategeeza nti eggaali gye kwe mugendo givugira leero kiswa. Anti oba wakagatuuzaako bwoti enkuyege n'ekuluma. Ate Mungu bwakuvaamu ekwata waliwe tyu. Oba sekyo neraba kana akamu akateni kati neruma okwe neyenyweza. Eno mulinnye enkolongo. Okubba Kalulu ka Honorable Balimwezo nsubuga agamba okufa n'obutanyagwa obwanguzi bwaddayo nabwe waka. Kivula bayatandise dda. Njagala bategeeza nti ekironga nakabaloba wa story yeriawo esembyeyo wansi awo abaana abamu kwa polling agents Balimwezo bakwatiddwa leero abanoonye ku poliisi kiro. Kati that kind of impunity and injustice eyeyolesa Bannayuganda. Ne bw'oba oli mukuumi wa ddembe, ne bw'oba oli munnamateeka, ne bw'oba oli mukulembeze, ne bw'oba gwani osigala oli Munnayuganda.
ekyamazima matuufu mu nsi ezituliranye ensi ez'ebweru tufuuse kisekererwa tulibiibwa emmeneku ebiwedde emirimu bigege bitunulibwa nga bisekererwa ne labaago gaswadde kino kiswaza kya buswavu nnyo mmwe temuswalako bannange bakutenda kuganza bannyoko na baana bo nti awo omusajja oyo bannange yakula akasagazi ne nnyina yamutwaliramu wallahi muswaza bino biswaza sometimes weebuuza bazadde bange nga bankola ekintu ekibi ekinene okunzaala nga ndi munnayuganda wamma Balimwezo agambye atya obuwanguzi waffe tuddeyo nabwo waka leero batiimu yinginiya bano bennyini era be bali nakawa be babadde ne Lubaga bo beteesa Omoto gwa waka baby omoto gwa ulira guno muliro gwennyini Balimwezo abakalubiridde batadde enjovu mu kutiya Balimwezo agamba bukyanga mukabba kuluno musaaga mujja kubbaka mulala sinze akange tekajja kubbibwa kibi nnyo nti bano baganda baffe ono Kizito muto wange Kizito Nsubuga talina DRL forms naye bali mu kumubbira mu Nakasero bamuwadde almost throughout bitano 305 otegera bulungi satafunye wajja wano kateeka wembe batandise trend ey'okumwongereza max webongerezako Lukwago katono naye ne bamuweera ddala nze banteeka kuwe bwe nafunye mwena mwategedde nti okulonda kwadde kubi attendance yabadde embi abantu tebazze nze mbadde mbasinga nga nina 65 balina 12 kamu 00 owali 00 ayongerawo 3 evuga 3 niwewuunya era ogatta byonna tebikwatagana waliwo yawedde afunye 30 niwongerawo 0 nafuna 300 naye mu bigambo kyasigaddewo 30 ontegera bulungi ekyo returning officer tasobola kiraba kugamba nti eno kanjiteeke wabbali tujanalizing okusingakaawo aganya egiteekaku si ono agenda okuleeta obutabanguko mu ggwanga ono aloza tuyita mmere ne bakansala bennyini bazze wano bonna nga bawangudde batandise basala 3 kati kansala Shamimu bakamusala kumpi 10 constituency zaabwe si nnene eri Katongole ye oli bamuwadde 4 5 nawulidde Majembere yagenze nasamba box nazitwala nangeze mwenjini obudulu bwange sabusa tubuli nema muwadde 5 tulinze regional returning officer
It's absurd. Government kino kyeyalwanira negenda mu nsiko. We wouldn't have to return the same. Naye gye batutwala bano nakange balinnya enkolongo ate mwasoma ebikyamu It's unfortunate. Tatukkiriza nakwennyonnyolako amagye bagataddeyo kutuziyiza kubaako na interaction. But this must end. Balimwezo Nsuru gafudde mu mbeera n'agamba kino kirina okukoma. Gwe toyinza kera ku makya n'otandika okubbira omuntu ng'ewabadde 3 omwongerako 0 nti 3. Kyokka ekyobusiru nti oli yafunye 6, 12, 3. Toto namba n'esigala nga ndala teweza ya mukunamye luno ne musukka gasajjamu agabbi. Toto namba tewera na bululu bw'owadde oli kyokka gwe n'obumuwa ate n'obubalamba obuteekeko. Imagine oli akusomera ono afunye obululu 3 in words 30 votes. Yeah. Balimwezo abagambye bino bye byalwanya musobere byamutwala busiko. Dagamba nze mulinnya enkolongo. Akage temugenda kabba. Ne byabuswavu. Nga bannayuganda bino bituswaza. Tebitulekera katiibwa wadde. Akamu n'akeddagala. Tuswadde. Nnyo. Nagambye ebyokubba akalulu ka Balimwezo byatandise kiro wuliriza. Tosobola kubba buwanguzi bwaffe. Tugenda kubulwanirira. We cannot accept this. Okulonda abantu badde batono nnyo. Naye abo abatono bawadde nze. Abo abatono abazze okulonda bawadde ki? Nze. Tewali polling station n'emu gye bampanguddemu. Teriyo. Kazibe barracks. Okujjako Owa NRM mpanguddeko mu barracks ya police. Police station emate na katono. Ne general mu center yonna mbawangudde. Tosobola kuvaayo wano ngenda kufaana omuntu. Mbabulira mmwe. Ayinza okuba nga ali emabega wa bino byonna. Nawuliddeko bagamba mukyala mawu. Ontegera bulungi nnyo. Gwe nawuliddeko. Road mayor gw'obadde ovuganya. Balimwezo! Simanyi obaana badde ne plan ye naye oli mukyala mawu. Era twalipotinga dda. Nengenda ne mu isi n'ekiripotinga. Mu isi. Ojja kusula wano ku Kira Road police wetukusanze. Sijja kusulawo. Ngenda walala. Eno kasita bategedde ate eno National TV. Ntegezezze eggwanga. National TV ntegezezze eggwanga. Abawadde miliyoni 10 ogula diafomu 3 tetugenda kukkiriza kintu ekyo kubeerawo ekyo. Ngenze ku kiduuka nga polling station zonna zigaanye. Presiding officers bonna baganye okusiringa box. Nenvaawo nengenda ekigoowa wadde olutalo. Nenvaawo negundi nakasolo badde baganye owali Charles Serunjogi. Mubuuza Charles Serunjogi yali meeya. Otegera bulungi nnyo. Tutandise kubira bakulu kuba nti baba pressurizing okuba nti basiringa boxes. Awo Uganda weri wetuuse. Let me congratulate my honorable Wamma Kakano. Accordingly, as the Senate of Kampala, electoral visit, in accordance with Section 127 of the Electoral Act, I declare Lukwago Ali to have Congratulations, Munange, Honorable Lukwago Kansala omulonde mukwano. Era nebaza Katonda ku lulwo. Nga bikyali bwe bityo, yate Kansala Shamimu Nambasa tannalangirirwa ewuwe bali mu kukyusa results bwe ziddeno bwe bazikyusa bwe bazizeeno bwe bazikyusa bwe bazizeeno.
era musaawa emu emabega ku mukutu gwa Facebook atugambye bannange essala muteekemu kubeena ebintu babikyusa olukyusa si lwakuno. Wuliriza Lukwago wala. Nasoose kulowooza nti eno fake news. Manyi social media eyo ebeeramu ebintu bingi bw'otaba mwegendereza oyinza okulowooza nti bituufu ne bikozesa ekikyamu. Nagambye luno lwe lwali lwa social media. Tegeeza okulaba ekintu kizimbulukuka ekitali kya bulijjo naluddeko ku social media okwongera okufuna ekifaananyi ekituufu. Budde bugenze tolira gwono okubira simu kukakasa era neebase simanyi kifaananyi ddala kituufu ddala omumyuka wange kwali oba taliiko. Njagala babulira n'ekyamazima. Otulo twabadde tuganye Naalongo nannemerako weebake ekyo siyinza kirekayo weebake ng'alaba ntudde bwenzirayo ku social media ndabo bawavaayo ekipya ekigaa bino byakulimba nga buli gavaayo gongera kukaatiriza ekyasoose. Lukwago genda obumule olabirire ku baana n'abazzukulu. Naye tubakubiriza abali mu buyinza leero bulimu ekyo oyinza obutabubaamu ate era ne bwobubeeramu. Naye katuweereza abantu bano ddala Mungu be yatuwa yabatukwasa nga tulina baweereza. Era munnange tubaweereze n'obwenkanya n'amazima kubanga naffe Mungu singa teyatuteeka mu position ezo ffe twandibadde tukaaba. Kituufu olina amaanyi mu mikono gyo ne waliwo Mungu eyagikuteekamu era bw'asalawo okujjamu aba agenda kujjamu. Kati leka kukaabya bangi olw'osanyusa omutima ogwo oba osanyusa omuntu ssekinnoomu. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.